Omukulu w'essomero lya Kiyoka Islamic School Abdallah Sebuufu ategeezezza abakulembeze ba disitulikiti y'e Bukomansimbi nga bwe baaguddewo ekigojjo ly'abalamu ababbi bwe babayingiridde mu kaabuyonjo ne babbamu ebyuma ebikwatibwako abaana abaleka obulemu nga bagenda okweyamba. Baabadde mu kutongoza ekibiina ekyazimbiddwa gavumenti nga kyamazeewo obukadde bw'ensimbi 56 ko n'omuzikiti ogwazimbiddwa ekitongole kya Dubai Charity ogwamazeewo obukadde bwa ssente 7. Ababbi bajja ne babbako ekintu kino kye babikka wabweru ku toyireti ekisementi ne bakiswala bakitwala mu luwummula. Twali tuli awo ne bajja ne babba oluggi lwa toyireti ne balukonamu ne balutwala. Nze ngankanya ku lipooti nga bakama bange. Jo tubadde tubulayo wiiki emusaba mujje walo akuuma abalema ke bakwatako nga basitama mu latrini oli yazze mu kisenge n'akakoonamu n'akatwala. Ssentebe wa Ggombolola eno Soweto Seradda asinzidde wano ne yeebaza abazadde ko n'obukiiko bw'essomero lino olw'okukkiriza ne lissibwa mu gavumenti n'agamba nti ekimu ku bisinze okulemesa omutindo gw'amasomero g'obusiraamu naddala mu byalo bye baagatandikawo okwefuulira ddala bannaasi wa Mukange ne bagaana ogayingiza mu gavumenti so nga tebasobola kugayimirizaawo bulungi. Naye kati bw'olaba baasigaza bizimbe lwampaka tebakkiriza somero genda mu gavumenti buli kaseera libeera kusikamigwa so kati singa waliwo ne sekendi naye somero tebikkirizibwa bano abaana nabo bateesa mawondi bali kuwasa gavumenti kubanga abasomesa tebasasulikika naye bali lyamaanyi lyasigala mu bigambo buli ajja nasomeranga mu lukenke naye kati baasigaza linnya. Kino era kyawagiddwa ne kansala akiikirira Ggombolola y'Ekibinge ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Bukomansimbi Musa Matovu eyalumirizza ng'abakulira obukiiko bw'amasomero gano bwe baalidde ennyo olukwe mu bazadde n'abayizi nga bo beenoonyeza byabwe. Bavuga bansikirano naye ng'abamu tebali akitiivu. Mulimu gy'otuuka nga chairman amazeeko ebbanga si kibi naye ng'ali active omulala kusomera alambula ebikola ki naye bachairman b'obukiiko beekobaana n'abakulu b'amasomero ne bakola ebigenda mu maaso ne bwajja abayizi bawaayo bampewo bizibu biri obingi naffe bitumanyi bye tusirikira. Ye ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Muhammad Katelega eyatongozza ekibiina ko n'omuzikiti alaalisa abazadde abasomesa ko n'abakwatibwako ensonga z'amasomero nti omwaka gw'ebyensimbi guno ogutandise balina okwesiba bbiri kubanga disitulikiti gy'akulembera tegenda kuzimbayo wadde ekizimbe n'ekimu ku ssomero lino kubanga egenda kuzimba kitebe kyayo. Tumaze emyaka 5 nga tuguze dda olwatuuka mu disitulikiti tetwasookerako kugula ettaka kaakati twagala okubeera nga tutandika okuzimba n'olwekyo omwaka guno gw'ebyensimbi tugenda kuddamu kuzimba amasomero. Tujja kuddamu okuzimba omwaka gw'ebyensimbi 2017-18. Tulina endowooza gy'ojja okwanjulira kanso nti omwaka gw'ebyensimbi 2018-19 tutandike ku lutalo olw'okubeera nga tuzimba amayumba g'abasomesa mu masomero gaffe. Ali Mambule yakusakidde eggulire lino ku WBS TV.